Kaakati awusigaalo ono abantu abasinga obungi batandise okumudduukirira. Awusigaalo jjukira taata w'omwana talina wayinza kumujja omusamize. DNA yakonfaminze nti omwana si wa Ssemaka. Era nabalabye mu comment section nga musanyuka. Mwenna nga mugamba bannange congratulations boss lady. Omwana yebale kubanga si wa Ssemaka. Nabalabye mu comment section nga mujaganya kwegamba nga mwenna muli tiimu boss lady. Wabula awusigaalo ono bambi akutte ku mitima gy'abantu bangi. Kubanga ebintu byonna bye yakola teyabikola nga ye omuntu. Yalina omuntu yamusindiikiriza. Mukwano gwa boosi yamuteekamu bino byonna okuba nti ayagala okumwagazisa Ssemaka. Wabula abantu abasinga obungi bambi basazeewo ne badduukirira awusigaalo ono. Ne bagamba nti newankubadde byonna weebiri. Naye bambi omwana talina musango. Era awusigaalo bamudduukiridde n'ebintu by'omwana. Waliwo abamugulidde pampa omwana nga bw'olaba mu katambi. Era waliwo n'abagulidde omwana obugoye, simanya bunnappi, simanya bu ovulo, bambi abantu bamudduukiridde. Essaawa zino eno boosi we ye ng'omuntu kati amumenya kubanga kati alina omwana. Agamba nti nkolezeeko kye nsobola. Ewaba nga waliwo ali eyo alina ettoffaali ly'ayinza okugattako ku bulamu bwa awusigaalo ono n'omwana we nina okumuyamba. Boosi agamba nti osobola okumutuukirira awusigaalo ono n'okola ki? Bambi n'obaako n'engeri gy'omuyambako. Kubanga tukkirize tugaane omukazi ono boosi asaana kwebaza. Abakazi abalala aba yakutadde dda nga yakukasuse dda nawabweru ng'oli eyo ozungu olina mwana obonaabona. Naye newankubadde biri byonna byabaddewo, DNA konfaminze omwana si wa Ssemaka. Omukyala ono akyagamba wadde biri byonna byawedde naye era alisiko kambeere naawe nkusakira obuyambi ku lw'omwana. So bannange mukoppe emitima nga gino, temubeera nnyo babi, mubeere abazadde mu bulamu bw'abantu abalala. Mulimu omuntu asobola okukwata awusigaalo n'amukasuka n'agamba genda oboneebone n'ekyana kyo gw'omanyi, nze tommanyira mu maka gange. Abo abakazi bangi. Naye omukyala ono alaze omutima ate nga muwala muto. Bano abawala emyaka gino bateekwa okuba n'amanzuulu n'amampaati, naye omukyala ono alaze nti ddala kituufu maturity ya kika kya waggulu. Kati mulimu ababadde kumwe nga mugamba mbu simanyi oyo kontenti. Mulowooza nti buli kimu kontenti. Ebintu bino bibeera bya ddala era bibaayo eyo mu maka. Nammwe abamu kumwe mwabiyitamu ba awusigaalo batutteko abasajja mukimanyi. Neera stiru mukyalowooza mbu simanya buli kimu kontenti. Ani abagamba nti eno kyana eyitako ebintu nga si bya ddala. Kamba tuseka akatami kano mukerabireko vidiyo yiyo gimpereka like. Mukyalo ono muzira kisa yasobodde okutuweerezaayo ku pampa bannange tweyanziza simanyi na bwenzitya bwe nnyinza okwebaza naye nga tweyanziza nnyo n'atuweereza ne wipes zino eno. Ndowooza muziraba bambi tweyanziza nnyo bambi yakozesezza akatono k'alina n'asobola okuba nga atuweereza kyonna ky'alina. So naawe ali eyo bambi totya ne weziba 2,000, 5,000, 2,000, 5,000 tugenda kuba basanyufu nnyo kubanga right now ono omuwala talina na waakutandikira. Yatugoledde nno ddala shopping era nga ye yasinze tegeera mwana. Ndowooza mukiraba. Yasinze ye tegeera mwana era ndowooza obugoye mubulaba. Bupya ttuku ndowooza obugoye mubulaba bannange ndi musanyufu nnyo. Ndowooza mubulaba bambi. Yasinze ndowooza obugoye mubulaba bannange essanyu lya mokiwagonya sinza na kukikkiriza yatuwadde ebintu bingi. Ndowooza mubiraba. So ndi wano okwebaza omuntu oyo eyatukoze eki eyatuweerezza ebintu bino eno tweyanziza nnyo nnyabo. Muzira kisa ggwe tetukumanyi totumanyi naye ate wasobodde okutusuulira omutima n'otuweereza ebintu nga bino. Obirabanga ekitono naye kyakoze kinene nnyo ku bulamu bwaffe. Era ne ku bulamu bwa bbebi ono tweyanziza nnyo. Era nga nsaba naawe ali eyo asobola otukwatirayo yadde otuwadde kaki 2,000, 5,000, 10,000 zonna z'onaaba osobodde 5,000
tugenda kuba basanyufu ennamba eri awo mu bbayo gyayo ennamba osobola okuba nga otudduukirira bambi otuyambe omwana ono gw'olaba alinga bw'ali ekikulu kukola ekikulu yeetaaga kukola omulimu ekyokukola yes byonna mubituwadde tweyanziza nnyo byonna mubituwadde naye omulimu n'akayumba wayinza okupangisa kuba nange olw'okutaasa amaka gange nga bwe mubadde mubiraba nga sobola mubeezaawo wano bbanga ddene nange amaka gange munnaye ngaagala naye nga bwe batusobodde okwekwatakwata buli omu kaasobodde n'asobola okuba nga tumufunirayo akayumba ne bwe kaba katonaako okupangisa. Bruno K bambi mukwano nfukamidde ndi ku mavivi taata muntagingire Bruno K oyambye abantu bangi naye nga bambi tusaba oyambe noono omuwala at least afune kyafuna talina access ku taata wa mwana baali bigamba nti ate bawange taata w'omwana byonna DNA yafulumye ng'omwana si wa mwami wange naye ate nze nganze omuzadde sinyiize mbadde nsaba tukwatize wamu tumuyigireko Bruno K bambi omwana ono mumuyambe Minisita Balamu bambi omwana ono muto bambi mumuyambe asobola okukola nange sikyasobola mukuma bbanga ppanvu asobola okukola kyonna ky'aba akoze yangambye amanyi okutunga ne waabeera tumupangisirizeyo akayumba bambi ndi ku maviivi musabye bambi tuyambe omwana ow'obuwala ono sooka oyogere ki ky'osobola okukola mukwano osobola okutunga so bambi mwabali eyo mwenna sigamba mbu nange sikoze ono omwana okuviira ddala mu kuzaala kaakati awusigala oyo bambi abantu abasinga obungi bambi bamudduukiridde wabula okusingira ddala banyoleddwa nnyo omwana we bambi gwalina mukazi wattu omusamizi yamukwata offside omusamizi yamukwata supiidi wadde bambi kati sema katumujje mu bintu bino naye kati omusamizi talina ngeri gyayinza kumufuna mu bannange naye oba mukwano gwa boosi talina ngeri gyayinza kunoonyamu musamizi oyo naye tasobola kubeerawo kati n'okutya wabula kati ekisinga okuba ekikulu kwe kulaba nga awusigaala ono abaddewo atya n'omwana we kwe kulaba nga awusigaala ono afunye ekyokukola n'omwana we abantu abasinga obungi nange mbadde musanyufu okulaba nga bambi badduukiridde awusigaala ono ne wabaako abantu abamugulidde ku bintu ne basindikira mukama we akasente era akasente n'akatuusa bulungi nnyo ne bagulira omwana pampa ne bamugulira simanya obunappi oba bwe bunappi ne bamugulira simanya bu ovulo ne bamulaga bambi nti bino byonna yadde bibadde bwebiri naye munnange toggwamu maanyi kati mulimu abantu amu abadde balowooza simanya ezo firimu ololo ngenge omanyi obuzibu abantu bannayuganda bwe balina bo balowooza nti ebintu biba tebinaaba kutuuka mu bulamu obwabwe nga babiraba mu bulamu bw'abantu balala balowooza tebiriiyo abannayuganda bantu bazibu nnyo oba basiru busiru oli n'atandika okuwuza mbu simanyi oyo kontenti simanya biki ebintu oyagala kimale kutuuka ku ggwe okakasa nti bya ddala abamu ku bakazi abali wano abandaba mukimanyi bulungi nnyo nti ba awusigalo baba batutteko abakazi abasajja mukimanyi abamu ku bakazi abali wano abandaba mukimanyi bulungi nnyo nti ba awusigalo bapasudde era boonoonya amaka g'abantu ne bageddiza mukimanyi abamu kume mubiiseemu waliwo omu ku bakyala abadde bagoberera emboozi ya awusigalo ono yankubira essimu nze kennyini omukyala n'aŋŋamba CEO nkubuulire nze waliwo awusigalo gwe neereetera okuva mu kyalo ne mmuleeta ne mmuteeka mu maka bwe namuleeta ne mmuteeka mu maka bba wange n'amuzaalamu omwana yamufunisa olubuto naye olw'okuswala ng'awusigalo atandise okummanyiira nawulira obusungu nga nnyinza omumukola ekintu nze nzekka ne neegoba mu maka ne ntambula ne ŋŋenda anti ng'omuwala anfuukidde akayinja mu ngatto ng'awusigalo ayogera ate ng'omwami tamugambako naye ng'omukyala oyo mu maka gaago yali azaddemu abaana omukyala yankubira essimu era yankubira essimu oluvannyuma lw'okulaba stories za awusigalo ono n'obupaatipaati bwe mbadde nteekayo kakati bannange si buli kimu nti abantu babeera bali mu kontenti abantu essaawa zino obulamu oba bina ebintu bye bayitamu babigabanako naffe tubiyigiremu
bona ekintu ky'onaaba tolabyeko nga kituuse ku muntu omulala gonakiyigiramu otya? Kitegeeza nti omuntu agenda kukwata ekintu kyalinako obulumi oba ekimunyigiriza oba ekimusanyusizza, tuyigire mu ekyo. Either tujja kiyigiramu nga kibi oba tujja kiyigiramu nga kirungi, ku ebyo ebibiri. Naye olina okukimanya nti ebintu bye tusinga okwagala okuyigirako bye bintu ate ebibeera ebibi ebituuse ku bantu. Ebirungi bitono. Wano teri muntu agendako era kumukya kuyigira ku muntu aguze emmotoka. Katugeze nti ndeese omuntu wano eno waka vidiyo ng'aguze emmotoka. Ogenda gamba be bamanyi naawe abo emmotoka byebiki, ogende. Naye ojja genda olaba omuntu nga mu butuufu awusigaalo akozesa omwana wa boosi, awusigaalo awadde famire obutwa, simanya mukwano gwe atutte ebbaawe, simanya kino bwe kiti. Ebintu ng'ebyo ebitukwatako ebituleetera ennaku ku mitima bebimu ku bintu bye tusinga okuyigirako. Ekyo mulina okukimanya. Wano mu Uganda omuntu asolokera ku makya n'agwa ku kkubo, ne bamuyitako obuyisi nga bagamba yamanyi naawe omanyi abantu banywa nnyo omwenge, banywa nnyo walagi, nenga musajja wattu oba mukazi wattu ali mu kufa obulamu bugenda. Ne wabula omuntu amuyamba nga buli omu alowooza ayinza okuba nga yanywedde mwenge yeekoza. Amala kufa ne bagamba yabadde teyeekoza byabadde byaddala, omusajja yabadde oba omukazi yabadde ayagala buyambi. Wano mu Uganda omuntu asobola okufiira mu kkubo naye nga buli omu amuyitako buyisi. Kati mwe lwaki mulowooza nti buli kintu ekiba kituuse mu bulamu bw'abantu mboyo kontenti? Muganda wange nga tekinnatuuka ku ggwe, nga tekinnatuuka ku ggwe, oba nga tekinnatuuka ku mwana wo oba ku muntu gw'omanyi, olikakasa nti ebintu bino ddala kituufu mu gyebiri. Ate oba toyigidde mu bintu nga bino bwe biri kutuukako olikola otya? Olibivaamu otya? Gwe guno omugaso lwaki olina okubiraba nti bibeerawo mu bulamu obw'abantu abalala, nti gwe kituuka kaseera ne kituuka ku ggwe olina engeri gy'oyinza okukivaamu. Kyekyo lwaki mbibaleetera, era nze mbagamba nnyo nti kontenti gwe mbakolera era gwe mbaleetera tofa bufi kulaba kino, yigiramu. Awusigaalo ono emboozi ye yonna ebadde erina kyekuyigiriza. Emikwano mugigende kitono, temugireeta nnyo mu famire zammwe, tosembereza nnyo mukwano gwo bbaawo akumanye kino akumanye kiri, ebyama byo naawe weesigalizeeko ebyama nga ggwe omuki, nga ggwe omuntu, teweemalangayo nnyo eri mukwano gwo. Ekyo nammwe mukimanyi. Abantu muli kuno naye ng'emikwano giba disappointinze nnyo. Omuntu kati kankuwa ekizampo. Abamu ku mmwe wano abandaba, nze nja kuwa ekizampo ku mmwe kubanga mundaba ate era mulimu nammwe abamu abawakana. Oba okiwulira, oli wano eno naye nga olina omuntu gwe waleeta ku mulimu. Omuntu oyo gwaleeta ku mulimu asolokera ku makya n'akwefuulira ate n'agobya ggwe. N'akwefuulira n'agobya ggwe. Bakadaama mu biyumba mubalaba. Ne baleeta munnayuganda munne nga ye kennyininyini yamusembye. N'agamba nti kati waliwo kadaama omu yalina ng'alina ekiyumba ky'akolamu. Manyi njagala nnyo okubawa ekizampo. Waliwo kadaama yalina ekiyumba kye yali akolamu. Baboosi be ne bamugamba naye emirimu gino gy'okola nga mingi, twandibadde tufunayo omukozi omulala n'akuyambangako ku mirimu. Kati ono kadaama yalina mukwano gwe eyali ali e Uganda nga beemanyi era nga boogera. N'agamba bakame nti nina mukwano gwange asobola okujja n'atuyambako. Bakame be ne bamugamba nti twagala omuntu alina empisa nga ggwe era omukozi nga ggwe. N'abagamba nze ono gwendeeta mwesiga, ajja kusobola bulungi okukola emirimu kubanga mmumanyi. Ne bamugamba kale. Mukwano gwe ne bamukolerako ku bintu, n'alinnya ennyonyi n'agenda okukola. Mukwano gwe bwe yatuuka mu kiyumba, ndowooza waayita ebbanga lya mwezi nga gumu, yatandika okulaga bakama be babboosi be yali yakalaba nti ate ono omukadde bw'abeera buli kaseera ku ssimu, simanyi abageya, simanyi akola biki, ng'ayagala kumugobya, ng'ayagala bamugobe. Egyo gy'emikwano. Ate ng'abantu be batyo bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira. Kati gwe bw'olaba vidiyo ng'eno n'otabaako ky'ogiyigiramu n'obuuza mbu simanyi ebyo ba kontenti olwolwo
ogenda kuyigira mu ki kyogenda okulaba kyogenda okuyigiramu eno ensi we yatuuka mukyagizannyisa eno ensi we yatuuka kati yakwebeereramu tutambula naye nga tulina kubeera shaapu nabeegendereza so n'olwekyo abakyala bangi neebaza abo bonna abalabye story y'ono Awusigaalo ne mubaako ne kimugiyigiramu n'ogamba nti byonna byonna yadde biri bwe bityo naye mu butuufu ngizeemu kino na kino na kino abantu bampoera obujulizi nga bagamba nti CEO weebale kutubangula tuzibusa amaaso ku lwa channel yo feedback nzifuna wabula n'abamu ku mmwe abakomentinga mbwe content ogenda kuyigira mu ki tunayigira mu bulamu obwo nnyabo bwe tutalaba katuyigire mu bulamu bw'abano bwe tulaba ebibeera bibatuuseeko so byebyo ku sayidi eyo bambi Awusigaalo abaagala okumudduukirira ennamba y'omukyalo oyo musobola okujja mu WhatsApp yange n'enjibawa njirina nsobola okugibawa ne musobola okuba nti mudduukirira kadda ne mudduukira Awusigaalo oyo so byebyo ebiri ku sayidi yo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu mwebale okusubscribe nga saako n'okuba nti ate mulikinga mu followinga mu sharinga mbaagala nnyo beekumira ku mukutu Omukama Katonda abankuumire abankolere obulungi obutagambika mubeere bulungi mbaagala nnyo peace and love mweraba yeye